lwaki abo bali mu kusaba okulaba kabaka banange abantu baddembe okwagala kabaka waabwe gwe bwe kiba kikuluma bwe kiba kikukemmensa emmeeme lwaki toleka abaagala Ssaabasajja kabaka ne bamwogerako bangi mbalaba mukola zi vidiyo muli ku TikTok muli ku Facebook mu butonde bw'abantu waliwo ebintu nga byo babitonda mu butonde bwabwe nga byamunda era nga tosobola bakola ki baziyiza kubanja kye baagala oba kusaba kye baagala nga Katonda mu butonde yabatonda n'akibateekamu n'endaba abantu ababbi abali eyo ab'emitima emibi abalowooza nti munaakomya abantu okwagala Ssaabasajja kabaka munaakomya abantu okwagala nnyinimu temulina kye musobola kukola abantu bajja kwagala Ssaabasajja kabaka wa Buganda naye nga nja bategeeza nti mmwe naddala the champions abanyamulenge kimukafitino kati oli n'avaayo ne mukola discussions lwaki abantu bali mu kwagala kabaka lwaki abantu bakola ki baagalaani kubanga oli yenna mu nswa Ssaabasajja kabaka nnyini nsi era njagala obbagumya abantu b'abeene mwenna abantu bannyinimu okulaba nti ensonga eyo mugitambuliza ddala bulungi ensonga ey'okubiri nga ngenda ku mawulire agandeese abantu b'e UK nabagamba ku nzita ya Pasikaali abasajja baamutta era Pasikaali oyo yali atunda bintu awo e UK omukulu oyo mwabiraba ne bagamba mwegendereze abantu be mutambula nabo e UK kubanga mission gye baali baagala okwa Pasikaali musajja yali si wa bigambo bingi yo Pasikaali lindako nkulageko wano ni kati nga abasajja bayita mu bbalamu gyamukulaga musajja wattu omulaba abamu batandise obijjweteka yafudde bulwadde buno yakoze eki temumanyi dictator yoyo Pasikaali abasajja baamutta nze nkibagamba abamu temumunamanya era njagala mwegendereze kubanga mission gye battiramu Pasikaali oyo Pasikaali omulaba abasajja baamutta era tebawabuzaabuza kubanga Nakyema Yoweri Kaguta Museveni ne mutabani we Muhoozi Kainerugaba bakimanya era ne bakitegeera nti Pasikaali abadde ajja ebintu e Uganda n'abitwala wa e UK ebintu ebyabannansi matooke keddo eddagala eriyamba abaana okugira abawala kaakati ne bagamba abantu bano bagenze e UK bakyasobola ozzaalirayo bagenda ebweru w'eggwanga kuba n'aba Ireland wa babadde bajjaawo ne babifuna era ng'abamu abibateera ku kago ne babifuna ne bagamba bizinensi eno tulina ogiyingiramu era balamu engeri gye baatamu Pasikaali yafiirwako ne bannayuganda babiri yabatwala kaakati bizinensi eno era mugenda kulabawo Pasikaali wabadde akolera ng'abanyamulenge nga 3 bana bazze mu bizinensi eyo mugenda kukiraba mu bbanga eritali lyawala ne mulina okwebeereramu nga mugula ebintu kubanga omulabe yayingidde yapenetratinze diaspora era bangi mugenda kubalaba ekigendwa kyabwe kyakubatta ani gw'oyogera naye ani akuwadde ekyokulya ani gw'otambula naye ekyo nkire essaawo nga message mugifune ngenze ku nsonga ya Ssaabasajja kabaka wa Buganda nayo nkulu nnyo eri ku mwanjo wano naye nga njabba ne updates eziri mu ggwanga Uganda essaawa zino jamutagingire Secretary General David Lewis Rubongoya mutagingire abakulembeze mu kibiina kya National Unity Platform Mathias Mpuuga
n'akabinja ke najja ne mbagamba nti bannange tubeere bagezi. Abakulu bano abali mu kabondo ka National Leaders Forum akakulibwa Mathias Mpuuga, Babedi Bwanika, Joyce Baagala n'akabondo kaabwe bwe baakitegedde nti tuli mu kujjuza structures ez'ekibiina nga obukulembeze obwo wansi buli mu kuzimbibwa paka constituency level. Njagala muwulirize vidiyo eno. Structures nsaba abakulembeze kubanga abantu abamubadde mwasirika. Abamubadde mwasirika no president nga bamuvuma wano Bampuuga baleese obuzibu. Kati ndaba ababaka ba parliament bangi. Structures babitambuliza bugundi mu nkwawa abantu eno wansi batubuuza kubaffe bamiransanafu tuli ba ground soldier ne bw'okukutootya n'empapula za structures bamanyi Katongole wa Nuupu oyo ye mwana waffe atubeeramu yayogera ensonga za Nuupu. Kati abamu babawadde cards mugende muziwa abantu bewandiise ne babawa ebintu mubiyitira mu loogi. Nze sibitegeera ebigenda mu maaso. N'otunula omanyi bino ebintu byakuggyako Museveni si byakweyagaliza bufo. Ababaka abasinga n'ogamba ono legistra muyina oyo tomuteekamu oyo tokola bwoti. Naye nga wano tubadde tubagamba mujje tubanje abaana nga musirise. Mutunuulidde 226 bannayuganda tebali ku 226. Mulebe kutusiruwaza. Mulebe kusiruwaza bannayuganda. Bulijjo tunoonya ababaka abalwanyisa corruption nga Mpuuga atutte nusu ebabeka 5 ne musirikira mu maloogi ne musirikira eyo kati mukukuta structure ezo z'ennyamba zijja kunkomera mu kafaawo. Abaana abakola ku ground mubakuba bikono. Tulugenda kukkiriza nonsense oyo. Bannayuganda Museveni abafuze bubi. Muhoozi project ebadde etambula ne kati mbalaba n'abawala n'ekibiina mbalaba mwaba kweteeka mu structures mumale muzitunde. Luno olutabaalo twagala obbajjukiza abaana b'abantu bafudde. Abaana bakyali mu makomera. President yajja n'abagamba tusimbe ebitooke. Abamu temwasimba. Bw'ogenda otya mu structure nga tosobola kukunga abantu 5. Lwaki oyagala obeere chairman wa constituency? Twagala abantu bali ku revolution. Mukulu Mathias Mpuuga na Babedi Bwanika sirowooza nti mukyali ba National Unity Platform akajagalalo ke mutadde Masaka mbu nina obeera mu structures. Bantu bange ab'e Masaka mwegendereze. Abo basajja ba Mathias Mpuuga abo basajja bwe bategedde akantu ka structure ne bababbirako ne batandika okwereeta ne batunula ne bagamba kakatukoze tutya. Bwe mutabeere kini ku structures bano abasajja badde balina abantu baabwe sima balimu olusaayi lwa DPDP. Mugenda kuwulira mu bbanga ttono chairman wa gundi oweeno bakyuse. Mulina okwegendereza we tulaga. Muwa abantu baffe abali royo. Abantu baffe abayindwaniridde ekibiina. Nekyewuunyisa nalabye omusajja abadde avuma President Bobi Wine bamuyita Smart Kabuuka. Nenda abalubaga North omusajja mumulese mu meeting. Abagenda ku TV avuma Bobi ku machana kawungeezi Mutuntu avuma Kyagulanye avuma Nuupu mwolwokuba baganda bange ekintu kino tukirwaniridde. Abamu bwe mudde ne mwambala obusuuti ne muloosa tetutegeera muza tetulina mimwa. Kati n'otunuulira abasajja bali eno olaba mu lubaga eno si bo baddeyo ne bali embizzi zaabwe ne bala tuwooli ninga ku ground tebaliiyo. Fe ababadde bagenda mu bantu n'obuzzaamu abantu amaanyi n'obagamba mugume mukole bwe muti. Awo tugenda kugira ekyokubiri akabinja ka Leaders Forum akakulibwa Mathias Mpuuga katandise otambula. Vidiyo etandise. Joyce Baagala ntwatwa oyo omukyalo ow'Emityana baabano batambula. Wuliriza obalaba
atambula n'ababaka ba DP njalo ulirise manyimbi bagamba kati ba Joyce Baagala Mathias Mpuuga n'akabondoke bawandika abantu 5 buli kyalo mutuma tuzimba structure Mpuuga agenda yeita deputy president owa Nuupu wa Buganda omusajja ono alemezaamu omusajja aganya okulemera okuva mu kintu Mpuuga kiki Mpuuga wajemere ekibiina Mpuuga nolozo oli kasajja kkubo essaawa zino olaba ekintu kikulya banno ba Muhammad Muwanga Kivumbi babadde ku kitebe bwolabye opponent uliriza opponent wa basinkanye president negakubuguma nagamba Mpuuga wano tulaga wazibu kati babano ba Joyce Baagala batambula Joyce Baagala okyalina question mark otambula na ba DP mu muzimba structure za Nuupu laba waliwo abantu ayogera akamwana kamukaawa ng'ayogera bwogezi naye nga bw'omubuuzi oyogera ki amazima amakulu kumuyo kakati abo nabo tetujja bawuliriza tujja kuwuliriza omuntu anaawagira ebikolebwa ebiyamba abantu bonna temuba mulaba nti nze Honorable Baagala bwe tuba tulina bye tukwatagana naye tombulira bibiina bye mugamba kati kyemutiyana twali tulwanyisa emmwanyi eyo noba naye yatuleetera obuzibu olwo omusajja Joyce Baagala gwe yatambudde naye bamuyita Lumu Richard wa DP kati bali eyo mu batambuza Plaza Structures balabika bazikubidde ku Nasa Road Joyce Baagala olabika onoonyaamu phase 2 Joyce Baagala omanyi bapuuga wano bagezi kati babadde baasimba obukiiko bwabwe nga buli bwa DP tutuuka ekiseera bagamba fe tukyuse nga bwe boogera kaakati njagala olaba kati babaddeyo bangambye Ssekanyonyi sima Ssekanyonyi ulira oba onoonyumya n'omera ejjute mukamwe nyumya naye ng'emikono emirimu gyo gikola ki waliwo abantu ayogera akamwana kamukaawa ng'ayogera bwogezi naye nga bw'omubuuzi oyogera ki amazima amakulu kumuyo kakati abo nabo tetujja bawuliriza tujja kuwuliriza omuntu anaawagira ebikolebwa ebiyamba abantu bonna temuba mulaba nti nze Honorable Baagala bwe tuba tulina bye tukwatagana naye tombulira bibiina bye mugamba kati kyemutiyana twali tulwanyisa emmwanyi kakati oyo Joyce Baagala njabalaga kubanga bali eyo n'Empuuga baagala kupenetratinga structures mukimanyi kana akantu sima akampuuga mayirida biki ebyo baliyo bapipira balaba ekintu ekitambula Mpuuga amasanyalaze matondo banne ba Betty Namboze balaba amasanyalaze Namboze yuuyo eyo ennaku ezo yazze ne bbaawo omulenge ali emabega asomesa baana bintu bya struggle Namboze y'amazima akola ki agalaba Namboze omulaba yavuddeyo ssaawa 3 ng'asomesa baana byankyukakyuka y'amasanyalaze amanyiwe gakola ki baba abavubuka baabo bali muwolo bajjudde babaddewo paka ssaawa 3 babasomesa byabufuzi babasomesa baba abavubuka obalaba kama ekibiina kiri organized bana baagala okukyankalanya structures tugenda bakolako zena balabye Lubaga nengalaba bano fa amasanyalaze tugayina abantu batwagala oyita mu katalo oyitawa bamanyi fa abalondebwa kati abamu temusobola okubeera nga mukukuta n'empapula muli eyo mulinga abakuuma zaabu mulinga abakuuma zaabu nengamba laba bano kati omulaba Namboze yuuyo ali mu kusomesa yazze ne bba Namboze omukyalo oyo mulaba gwe weebuuze lwaki Namboze yajulidde ne kyamaani Nyanzi mu mbaga bannange mubeerero yo eri Kyagulanyi ndaba ababaka badde beebuzaabuza gabye baawulidde amasanyalaze
abali mu kupipira structures bannaye katongole structures nembagamba bulijjo muli luddawa omukulu abadde abatunuulira nga bwebuzaabuza kati abannamboozi ali mu kusomesa namboozi ali ku mulamwa Mathias Mpuuga ne Joyce Baagala naye bamukubidde essimu mikwano gye bakola nabo ku NBS n'omugamba Baagala oyagala kukomawo ku kigundi kyaffe ekiwunga NBS olaba mugamba Baagala leka amaanyi g'akagundi galeme kuggweramu Baagala oyagala kuddawa ne Wakiini Baagala talina waatandikira okimanyi Baagala atya ku kitebe kati olwono Teddy Nambooze omanyi nabagamba Teddy Nambooze yakiguddeko bano bafutu soja bakambwe kambalage wano munange ng'embaga ya chairman Nyanzi ebeerawo Teddy Nambooze simanyi oba yayitibwa wanga alina ebizibu bingi munange Teddy Nambooze nga yeekaza ajja kufidde omusite omanyi omukalu tajja busera abaana bafutu soja bajja bulungi bali mu kombati zaabwe n'abalala ne bajja ku mukolo bulungi ne batuula wali ono omukyala Teddy Nambooze ow'empigi mumujjukira awagira Mary yakyambadde eyagamba mu sipiika obawagirewo NRM Teddy Nambooze ng'alyoka ajja mugana nganza right set yawule mtumidde kati bwe yajja Teddy Nambooze ng'atuuka omanyi batambula bati ndi mubaka kopagala mwekubye namuga baba no bafutu soja tebaseka laba sokole bamukunyisa ngenda kubulira ebibuuzo laba babo obalaba bamugamba Nyabo omanyira Bobby omanyira principal ngenda bateramu akatambi nga bamukunya mulabe amaaso gagamba ono tanzijako wivu bamugolaba meeting etudde terimu omu bano tebaseka gambye bamubuuza Nyabo lindako njagala olabe bulungi bamubuuza Nyabo omukazi gamukanuse bafutu soja bagenda beera bakambwe nnyo eri bantu mmwe mulimba abantu ba diaspora babawa ssente ne babateeka mu bifo ne babawa ebipande. Can you imagine right now this is what you can do? Nga muli babi Teddy Nambooze laba abaana bamukanudde tugenda kubeera bakambwe nnyo akabinja mmwe era olwo n'abatali ku mulamu abaga okuyingirira structures mubadde temukola emyaka 5 abantu abakola ku byalo temwagala babeere mu structures nze nawunya tubadde wano bakuwa president musirise kati munonya bufaananyi biki muzunga temwe bantu mwe tetwagala ba users Teddy Nambooze bamukanudde laba olaba obalaba gambye meeting eno kasitetuula mulaba amaaso mulabe bamugaye nga tonnayingira ku mbaga jangu wano n'agamyuse najjayo omanyi agaba bwa bbiribbiri naye tetwagala sente we don't need money konna ne bagira bazambadde abaana balina amayinja wano kasita manga yino yatudde ogiraba obalaba baabo bamukunyizza ow'empigi obalaba mweyesesa naye nga bamugamba Munyabo twakutegedde oli ayambadde ya red amugambye umuteeke ku mutandaalo omala okulanga onyumya naye nga tebakufaako bino bintu si byakusaaga si katemba abaana bafudde omulaba abaana bamukunyizza Nambooze n'atuuka ofukamira oyo w'empigi ne bamugamba gwe mukazi mmwe abalidde mu president olukwe kati tubalaba mu kaseera kano mwekomyawo ekigendwa kyaffe kyakuggyako Museveni
bwe balangiridde structures bonna register bamunoonya. Bannange muve mu kusaaga, abantu bagenda tusekirira mu maaso eyo. Bino bitulimu bya ddala. Ffe bakatongole tulina abantu abatugoberera. Titwala tutuuka mu 2-3 nga tukutulira butunuzi batuga n'abo baaliwo ng'abeefudisi. Si eno generation. Our main cause yakujjako Nakyemalia Yoweri Kaguta Museveni. Abantu abali ebweru basikikize ku mulamwa. Nino osanga wano mu Uganda abakulembeze mwebuzaabuza muli awo mutunuulidde 2026 Museveni ayireebeza ali wansi. Kitabani kye kinafuye. Bino ebintu twabiteeka mu katemba. Munjabwe bameya bwe Kawempe njagala byaki. Singa ffe bamirasa nafu twayogeredda nti tugenda kwesimbawo. Naye tuyimiridde kweyo ensonga ey'Abannayuganda. Mukulu Puuga nagamba. Puuga namugamba. Nemugamba Puuga. Gw'omanyira tomumanyi. Omanyi Kyagulanyi Robert Sentamu. Kasita akugamba nti wagenda ku kooti ya Kisekwa. N'ogenda sima bano batuuza kooti z'abaki bajjajja abanyenyi b'ensaasi. N'obagamba bonna boogere bwabyogera ne biggwa. Ensi kati yakitegeera nti oli mubbi. Ensi n'ekitegeera. Essaawa zino ani akwogerako? Mpuuga mu mawulire oli ludda wa? Okumanya kano akabondo kakkiriza n'abagamba. Nze nagamba Mpuuga ne mugamba luno olutabaalo abatuvaako mutuveeko. Bwe kiba kyekyetaagisa kati yuno Kambalage mulooza bya katemba. Mulooza katemba Kambalage. Manyi Zembi bagamba ne mulooza bya kusaaga wetulaga wazibu. Ne bw'onaaba olina lanka mmeka, ne bw'onaaba oli mukulembeze ekyenkana ki nga oli mukutagala kati una Abedi Bwanika yakkiriza. Eyali ayogeza effunda alisijjagira fe abaakitandika alaba tajja kusobola. Yuyo Abedi wulira aga ebintu bya Nupu sikyabitegeera. Wulira wulira mukulu agambye ebya Nupu takola ki tabitegeera. Buwulira obawulira kati saasi nakali obakawulidde. Omukulu agamba mu kiseera ekituufu agenda kulowooza wadda. Nabibagamba kati balinze ebbanga liggwe balaba tebalina kye bazzaako. Muwulirize era babulye kye bagenda okukola. Mbasomera ne lisiti y'ababaka naye ng'abamu bagamba nena akajjayo mukulu 5 ng'amaanyi matono, ng'amaanyi gakugattirira. 5 takyalabika. 5 ali mu nkwawa za Mongi bodyguard. Can you imagine? 5 luli yabeeranga ku press conference awo n'ayogereza ejjaliri nga tamanyi platform agimuwa. Wulira Abedi Bwanika, wulira. So, ekitegeeza mu constituency yo kubanga oli mubaka wano wetwogerera tomanyi byakuwandiisa webigenda kuba bwandi badde okulira nga bwolaba ayina bwe badde bakulira okuwandiisa abaabo. Kakati omukulu ono jjukira ayina akabiina ke aka PDP naye tasobola nakoogerako. Kati ekigendwa ky'abakulu bano kulemesaako Museveni
era babrokers ba NRM bano ekigendererwa kyabwe tuzze tukibagamba njagala owulirize ekigendwa kyabakululira nokolebwa amangu ennyo ddala tuddemu twezule tuddemu tweno nokolebwa amangu ennyo ddala tuddemu twezule tuddemu twenoonye abakulembeze kuva mu bibiina ebyenjawulo mu bitundu by'eggwanga ebyenjawulo bonna baddemu batuule wamu tekisooka ddala omulala sona aliwo oludda oluvuganya kyo kankiddemu bwe lubaako kyeluyinza okukola oba kyelugenda okukola mu kalulu akaddako oba mu byobufuzi ebijja mu maaso tulina okuddamu okunoonya omukulembeze omulala okukkiriziganya ku mukulembeze omulala sono niwanaabanga lutudde nogamba yeye ababyo omulala meaning sono naye nga preferable omukulembeze atali mustayire owulidde so twetaaga okuddamu okukkiriziganya kwani kati ayinza okukwata omulimu guno ogulina okukolebwa amagumbagumba naggusa olubimbi olwali lutandikibwa ekintu kikulu nnyo obukulembeze kintu kikulu nnyo because kyetumisira kati mu ludda oluvuganya bukulembeze bakulembeze abatemera abalala ekkubo era abalaga abala ekintu kimisika there's a void in leadership, there's a vacuum in leadership. Kyova abantu Dr. Besigye kulowooza nti kati atandise maybe ogamba nti kana ndiko kumulaga byagamba kakati oyo bamuyita Mabikke ennyumba gye yazimba emunyonyaawo muwozi yamuwa ssente era Mabikke abantu ne bakubuuka ono Mabikke people power bwe yali ayitandika yagamba eno project yaffe era ne bakwata akasente ka Museveni be bampuuga kakati mpuuga okumanya twamukubye n'akabondoke kati amagundi gali wansi wabula kyembasaba bannayuganda kwe kubeera ready emisota egiringa mpuuga mu Nuupu teginnaggwamu emisota teginnaggwamu I'm telling you mulimu era n'emisota egisinga mpuuga bino bwe mbyogera abamu temwagala biwulira bwe nayogera ku mpuuga ne mutunyiigira ne tubagamba abasajja tumulaba ne tubagamba abamu ne mugamba tumuwalana nze mpuuga yampitako nga mpa ssente nze singa ndi musajja mugagga naye otunula n'ogamba ensi yange era ne bwe naazirya zigenda kuggwawo nababuulira mpuuga ku G20 ne babuulira mpuuga nga atadde mu woteeri za Museveni ne bagamba ebyo bya constitutional amendment bye yali aleese ssente zaali zivuddewa ne babuulira mpuuga mu parliament meeting gye yasinkana Nobert Mao kye baali babala bangi ne mukigaana ne bagamba mpuuga akubira buli mubaka n'abatwala ewamongi ne babawa ssente ababaka abakyali ku mulamwa obabalira ku ngalo ababaka abasobola okugamba nti ABC batono gwe njagala ombuulire mu palamenti y'eggwanga eryo taba kuba Joel Ssenyonyi mubaka kyali avumiridde enguzi mubadde temubiraba mu palamenti y'eggwanga nibo bamubaka wa Nuupu amongi ne beegulira emmotoka ne badda mu kweyagalira mu palamenti ne badda palamenti ne bagifuula ebintu by'okuteesa ku kinyamatama eby'ekisiru nga tebasobola kugamba kwa Mongi bangi abaka bajja ku TV bali mu kwebuusa magezi bannayuganda bali mu makomera bannayuganda sima influence misolo nga Mongi tebasobola bimugamba kati njagala akabikka omulalu tukajjeko ku mulundi guno tugenda kweŋŋanga buli muntu kubanga bwe mba mwagala Bobi Wine afuuke president wa Uganda mulina okunyiiga mulina obijjamu katemba mulina obijjamu omuzannyo bano basajja bampuuga badde bazimba amakanda nga tubalabula mpuuga nga bazimba abeedi nga babeedi omubi aba mubi mu struggle eno struggle abaana bafudde liita Nabukenya ngumba ze ziri mu ntaana Franka Senteza nyina buli lwatunula n'alaba ebimu nga bimuwalamu amaanyi aba tamanyi kiddako nzize mbalabula ne mbagamba
wali nabibagamba emyaka 2 emabega ne mbagamba waliwo abantu 3 abaagala okuba Kyagulanyi mu ttaka. Omu tumufunye n'akabinja ke tukakubye tukatadde mu ttaka. Era ensi mumanyi, ensi mutegedde, era nammwe ne mubiraba. Nammwe abalala 2, I repeat, indako muddeyo n'abakazi bammwe ne babawaana bw'amma gosobola bebi ne mudda mu bebi oyo Bobi bw'avaawo gosobola okumuddira mu bigera amaanyi oyina. Mutandika mutyo 2 mbayina, 2 mbayina. Wallahi okulya enkaafu lumbu yatera okugamba kabikuse mumiransanafu mujja kunwana. Naye 2 abamu basasula n'amawulire ne basasula midiya ne balungiya nekola ki. Omusajja eno mbafuutu soja bwe munafuya, mubafuutu soja Kyagulanyi bwe munafuya. Naye mbalaba nalabula Mathaasi mpuga nsamba lumu. Waliwo father mukwano gwange bamuyita Father Dennis Mayanja, bwe nali mu seminaariyo ze natoba nga father oyo ampa obutabo ne ngenda ne mbutunda Namugongo ku nnaku z'abajulizi okunoonya fiizi, nga ngenda ne mu faamu ye yali eyo Katimba n'ensaawa. Waliwo omanyi yali alina embuzi kati ng'ebibe ebyekweka omwo mu bubira, ne ngenda n'ensaawa nenfuna school fees ezampeerera. Father mukulu mpuga Yesu n'agenda wa father n'amuliiraliramu, naye nga by'amuliiramu bya bulimba, by'amuliiramu bya buyaaye. Era n'aleeta n'abe-NBS ne ba father yogera. Father yawandiika akatabo ka People Power. Kakati bano abakulu baali baasensera dda. Bano abakulu babadde buli lwakwata ettooke ajje $4,000,000 2 zigende eno, ono mutaka afuneko n'oli afune. Ng'ekintu we bagenda okisaanukulira Bobi Wine ne Nuupu bajja kubeera mu defensive side. Era mbagamba mu lutabaalo luno baganda bange temuli babitiibwa, temuli mbono wa kitiibwa ky'abantu abamu banoonya political mileage. William Samoei Ruto yabeeranga ne Uhuru. William Samoei Ruto nga vice president wa Uhuru kye yamukola n'essaawa zino akibuuza nnyina. Kati bwe tubagamba ebigambo ebimu twaliyo bakyecece oyo kyecece namubagamba. Museveni mwetegefu okuzimba opposition. Museveni mwetegefu okuzimbira mutabani we Muhoozi opposition ennafu. Kyova olaba Bobi Wine bamukuba hands down ne basasula aba media bano simanya badini sava basoma amawulire asasula $5,000,000 buli mwezi odini lubo wa sava kukuba Kyagulanyi Robert Center ne basasula aba mainstream ne bamuteekako abayimbi gwe weebuuza abantu abasinga lwaki Bobi gwe bakuba. Bano abalala babawaana bamugamba oyo tokuba ono kola bwoti. Naye njagala okulabula ne sekulabula yenna bw'oba oli mu Nuupu ng'okimanyi gwe ekigendererwa kyo kyakubeera lidde wa Nuupu kyakubeera kujja Bobi Wine simanyi obeere ku opposition. Muganda wange zonna tuzimanyi, bafuutu soja bye mubagamba tubimanyi. Ngenda kujja mbalabise, waliwo abantu 2 ngenda balabisa ensi bategeere. Nemmwe omusajja ani yali nemmwe bantu mmwe nga muli babi. Ani yali abamanyi? Kyagulanyi yeerekereza, Bobi Wine ne yeerekereza n'agaana okukwata sente zaatubonga naawe. Basali musale ne baleeta n'agaana. Ne baleeta omudidi omulasita n'agaana n'agamba nedda. Ebifo bwe yajja ng'afunye Nuupu oba People Power n'agamba buli omu kammuwe. Okitegera kati mulina okumusiima. Kiruma nnyo
omusajja oku mutima gw'alina okubaagaliza nga bangi mukwira bafuutu soja simala omubeera ttiimu yange Katongole empaanaako nze mpaana mukama wange Robert Kyagulanyi Ssentamu pulezidenti wa Uganda Bobi Kyagulanyi kubanga nze mbagamba Bobi Wine waatali mwenna temujja bbeerawo abantu temugenda beekakaatikako Katonda omukisa agugabira gw'alonze ne bw'aba atya kati muteeke amampaawa wansi muggyeko Museveni kubanga bw'afuna obwa pulezidenti wa Uganda n'akyusa ensi nze sisuubira kuba prime minister n'obwa minisita temusobola bumpa naye tubagamba pulezidenti agenda kulonda mu mmwe abawe era mugaggawale ne lwaki mudeeno ne mutandika okumulyamu enkwe ne mudda mu kwebuza amagezi mbibagambye nga nkyali mulamu omuzibu gwange gulidda nga munzise kubanga bangi mumpangidde nnyo obusajja bunsijewo ne mugula bannakyagaba eyo bannumbe ne mbalaba bwe twogera ku nsonga za kabaka bangi nga munyiiga bwe twogera kabaka togatta akabaka na kibiina bannange nze nasooka kuba muganda okwagala Uganda egundi zeegatta bwegasi kino njagala mukimanye be kiruma nga bakatongole muzzukulu wa mugatte mulema avuddeyo n'ayogera ku nnyini nsi Ssaabasajja Kabaka wa Buganda kubanga kabaka y'ekitaffe tetusobola mulundi na gumu kukkiriza Nakyema Yoweri Kaguta Museveni ne Muhoozi Kainerugaba kumanyira beene tusirike mulembe ki ogunaabeera engajaba emmandu sesobola okutwala Museveni eva ku bwakabaka esobola okuva emmengo ekyo njagala mukimanye kabaka n'Ekyagulanye abantu babaagala kuva ku mutima kabaka n'Ekyagulanye n'eddiini yange ey'Obukatoliki kati bw'osanga abanyamulenge abamu bali eyo UK batudde ku busimu bannange temwogera ku bya kabaka era balabe bali mu kuvvoola bwakabaka bakolaki abaganda baddembe okubanja mubaagala kulaba ku nnamunswa kibi namwe mubanje Ssaabachwezi wammwe mubanje temutusiruwalirako mukutte ku busimu omuntu ayogera ku Ssaabasajja Kabaka kikulumira wa bantu mmwe mwatwerimbikamu ne mwetuuma amannya gaffe muli mu kutusirwalirako tetugenda kukkiriza mulundi na gumu muntu atuganda kwogera ku byaffe mukozesezza kino ekya Museveni ekimuluma ennyo ffe ng'Abaganda iye tuli Baganda nawe gayo okkiriza eddiini yo okkiriza obuwanga bwo okitegeera Alison Nadiope ensonga za Ssaabasajja tulina okuzikulembeza n'okuzisoosowaza gwe kirumye weetugire ku munyaanya kubanga bino nja bibagamba nze mumiraasanafu nasala lwerwe oba onjagala tonjagala ndi Muganda proud Muganda kabaka mwe lwaki mwagala mumulabeko mwe banaalinnya fe abalina omulwanirira abakopi kabaka tagambangako nti banaalinnya munwanirire buli wava yagamba temubongoota abavubuka omulembe guno kikafuuwe okusirikira amazima kikafuuwe okulowooza nti ensonga ezaffe bajja tulwanirira ensonga za Ssaabasajja Kabaka wa Uganda envuuvuuma ezitambula ku social media zikanza Abaganda nga neyaliko Katikkiro Dan Muliika yavuddeyo neyennyamira ng'agamba nti ebigenda mu maaso tabitegeera era nga naye agamba nti ewali omukka tewabula muliro abantu tebayinza kuvaayo kwogera ku nsonga eyo nga tebalina nsonga lwaki bagyogerako tukimanyi bulungi nti eggwanga lyakoma okulaba ku mpologoma ya Buganda zali ennaku z'omwezi 30 omwezi ogwa Desemba omwaka oguwedde olwaleero tuli mu Gwakutaano Ssaabasajja talabikako waliwo omukolo ogw'enkuuka Ssaabasajja mwaggalirawo omwaka omukadde naggulawo omwaka omupya Abaganda bali beesunga okulaba ku mpologoma teyasobola kulabikako ne bagamba nti osanga yafunyeemu obuzibuzibu ne bamulinda okumulabako ng'asimbula emisinde gye egya birthday run ne batamulabako ne bagamba nti oba oliawo katumulinde ku mazaalibwa ge gennyini tebaamulaba wabaddewo okugulawo emipiira gy'ebika by'Abaganda ne
bagamba nti osanga tunamulaba ng'agiggulawo kubanga era bulijjo yagulawo omukolo guno tebaamulabye kyabaleetedde okweraliikirira nga bagamba nti owange nga kisukkiridde Ssaabasajja Kabaka ali luddawa lwaki emikolo gyonna bulijjo gyalabikirako mu budde buno Katikkiro yagirabikirako nga yagiggulawo oba yagiggalawo lwaki Ssaabasajja Kabaka wa Buganda tebatubuulira amayitire ge ne tumanya bw'abanga ddala yalwalira ddala ne tutegeera nti nno omuntu waffe mulwadde abantu bwe babuuza babagamba kimu nti si mwe muteekeddwa okubuuza amayitire ga Kabaka olw'ensonga y'okuba nti Kabaka alina abaana Kabaka alina ab'eŋŋanda be balina okunoonya amayitire ga Kabaka tukkiriza ffenna nti Kabaka wa Buganda yonna ate owa Buganda si Buganda yokka wabula ne bannayuganda bonna bamwagala kubanga tasosola mu mawanga ne bw'aba Munyankola amwaniriza ne bw'aba Musoga amwaniriza ekyo kye kyaleetera bannayuganda bonna okubeera nti baagala nnyo Kabaka wa Buganda kitegeeza nti bwe bavaayo ne babanja Ssaabasajja baba n'ensonga tojja kubajuliza nti mubireke temumwogerako abaana be banaamubanja oyinza okusanga abaana be bweyagala babanje Ssaabasajja Kabaka ng'abamu baabazibadde emimwa tebakyalina bwogerero bw'atolaba balina obuvunaanyizibwa okujjanjaba Kabaka nga Kasujju Lubinga baamukwata n'akubwa emiggo mizibu nnyo era takyakkirizibwa kwogera ku nsonga za Ssaabasajja Kabaka nti atola omwana obwana gwazaala obuzaazi naye abantu bagamba twagala kulaba Kabaka waffe singa temutubulira bikwata ku Kabaka ekiddirira temutubuuzanga bbaawe naye nga munyamulenge yajja ku missoni yakusaanya obwakabaka njagala okubategeeza abavubuka mwenna gye muli tewabaawo Abaganda kulwanirira ensonga za Namulondo abalabe basensera ensi eno okusaanyawo obwakabaka mubeere n'omutima omulungi mulwanirire Namulondo mulwanirire obwakabaka omulabe w'obwakabaka ye Yoweri Museveni ne mutabani we Muhoozi Kainerugaba ffe ng'Abaganda tukyogere temukitya bangi kubanga bwe banga Abanyarwanda bagenda mu gundi okukola ki bagenda mu paalamenti Abanyarwanda batuuza zi gathering ne baleetawo n'abavandimwe naffe ffe ng'Abaganda tweyogereko lino eggwanga lyaffe tetugenda kwogerera ku mawanga muli batiitiizi nnyo mutya okwogera ku byammwe bangi mugamba tukulembeza Uganda amawanga gano geegatta bugasi mugundi meeting yatule Lancaster mu London ne bagagatta naye okuva lwe twegatta ku Uganda ogikola tetulina kye tufunyeemu ng'Abaganda era tulowooza tuyinza n'okwesala ku Uganda kubanga ebintu byonna biri wano mu Buganda naye tunuulira enguudo z'omu Buganda tunuulira abantu b'omu Buganda bwe bali abaavu abaana baffe battiddwa buli kirwadde tulinga abasayininga endagaano kinasookera mu Buganda waayi abakadde baffe battiddwa Ebola simanya abantu bafudde COVID naye nga kiri sente bino abantu baffe baabawa ssente bakkiriza okulya ebitole tebasobola byogerako abamu Abanyarwanda baabasirisa naye bwe tujja ne twogera nti poliisi ejjuddemu Banyarwanda nga bannansi tebaliimu ososola mu mawanga ne tujja ne tubagamba nti ebitongole internal affairs Omunyarwanda abisensedde basosola mu mawanga nemmwe temukiraba abantu baffe bangi mubadde bweru w'eggwanga naye era yadde bannansi basigala bannansi bannannyini ggwanga Katonda yali batondera balifunemu balyeyagaliremu si kubeera mu makomera mujja kutunyiigira mujja kutukyawa naye amazima gajja kuba mazima tandise vidiyo y'olunaku olwaleero mbadde sinatandika drone yina amawulire namba ya miransanafu 0702 22 2758 0702 22 2758 ali ate Alison Nadiope kwagala nnyo mukwano gwange era Mukama akuyambe byonna by'okola okuweereza abantu mama namwe UK nkwagala nnyo kakati ngenze ku vidiyo entuufu eyandeese